Mukama yebazibwe naye ndi wa mukisa mugana okubanga nkyali mulamu ng'ate ebitwatonde kukola tukyabikola. Hamisa kyayogedde bingi ate nange nina ebyange naye ebimu nja bagamba omulina okugirako kamera mbanyumize bunyumiza, naye ntandika okumanya Geoffrey Lutaya namuwulira buzi okusooka. I think yatusooka ku recordinga nga engeri gye ndi wegomba nali ndowooza ndi nze nteekeddwa okuyimba nga Geoffrey Lutaya. Kakati ngenda okuwulira teepu nyajja kugamba kuliko akasajja ate ko ka Geoffrey Lutaya nga Geoffrey Lutaya yaleka omwana tewali nasooka kuwulira bujja actually nga simulabangako, naye eka baali baatugaana okuyimba kakati naye tebampa reasons mala. Kati bwe batuuza bwe ntandika okuyimbayimba, taata yali yasinga okuba embooko ku kyalo, kati naye ne bampita ne baŋŋamba tewali byakuyimba, ne mbuuza nti lwaki. Kati muzeeyi n'aŋŋamba ngabe ne maama ndaga nti condition gye tukuwa twagala mu ttaamu eno ng'olina akati mu kubala ng'okalina mu luzungu, ebiddako tujja kulaba. Kaakati ak'okubala ne mbagamba nti sikasuubira naye ak'oluzungu nja kukakola ki? Nja kukakola. Era bwe nakayita nayita akaliitukya n'ak'oluzungu okubala nga nfunye ze njagala. Kuba twakolanga olugezigezi okusomero nti okuyita liitukya olina okuba nga okudde okubala. Era nakugwiranga ddala wadde manyi okubala ssente. Kati muzeeyi taata ne maama ne beegatta ne bangulira keyboard. Eri waka nze nasooka okukkirizibwa okuyimba kukka. Kati obadde bamugamba gwe tugezangako okuggyako ng'otuuse ku level. Kati bwe ntandika okuyimbayimba ne ntandika okujjanga okuwumula mu kibuga, nfuna chance n'ensinkana Lutaya. Ate ng'omusajja gwe nsuubira okubanga muzibuzibu ngenda okulaba nga muntu mwangungu. Ne tutandika okuba mu music. Awo Lutaya n'agenda ewakasiwukira. Ebiseera ebyo n'atundayo teepu. N'aŋŋamba nti yagitunze $3 million. $3 million ebiseera ebyo zibanga $3 million ebyaleero. Because kaploti ke nasooka okugula Samuel Kamwokya actually kalinga mu 6 kakati kali ka $2.5 million. Kakati nange ntandika competition ndi kisoboka kinampa amagezi nga n'omukyala yatuyigizanga okuyimba omuyita omugenzi Kezia. Ezo engoloozi nafuna nnyingi nnyo nga nfulatinze. Mami Geoffrey n'aba mulungi nnyo era nankonekitinga nenkola albamu yange yasooka wadde yali ya byabufuzi teyafuluma, nengende wakasiwukira ne bampa $3.8 million. Bwe nakwata ssente ezo nafuna dayoli ya wiki namba. Naye era nga bw'omanyi nensooka ngula ddigi ennene. Ebintu by'abawala Lutaya yabinjigiriza kati muka recordinga. Kansi no mukyala we taliiwo. Ejo twagende bweyogere butwala tufudde ku ddigi. Awairi naye tannajja. Naye kirungi nti yakola eddalu lyonna n'alimalayo. Omanyi kirungi okukola ebintu mu time yabyo. Ekibuga Hamisa kyali tannabiyiga nnyo ndowooza. Naye yalinayo omwana gwe bayita Ndibassa. Yafiira mu accident. Nabagambye muggyeko kamera awo. Mukama yatuyamba because really abaafuna obubenje abalwala osanga ffe twakolanga n'emisango mingi okubasinga. So tetuli bakabi nnyo tusobola bawa magezi nnyo kubanga definitely twalinga buvubuka obwafuna ssente nga tukyali bato. Ng'okufuna million eziri equivalent ku $3 million nga to osula wa kitaawo. By the way,
Geoffrey ojjukira omuvubuka yajjanga ayambadde empale ennungi n'omugamba njiguze jambulemu twaliwo naye nga twegomba okuyimba. Bw'oba owulira eddoboozi lya Geoffrey Lutaaya teyakoma kuba Geoffrey Lutaaya naye Geoffrey ayimba. Actually Geoffrey ayimba nnyo, ayimba kitono okusinziira ky'alina okuyimba. Era twali tusaba bannaye abawagizi be bw'aba basaba akalulu mugambe nti akalulu tujja kukakuwa naye n'okuyimba kwongereremu ddala kuwa obudde bungi nnyo because Mukama baba akuwadde talent olina okuba nga ogikola nnyo. Ngenda kukenezaako kati awo twagiraawo nalina olugezigezi lungi bo ne batandika okuyimba nze nagaana nalina byenjagala naye nga sinabiraba misa kyo yanemerangako neŋŋaana kati nenfuna ka chance awo nengenda nenfuna scholarship ogenda okusoma nga era tuwuliziganya nenvaawo nengenda mu America naye nga tuwuliziganya nnyo nnyo nentandikayo studio nengenda okulula nga bakikubye naye baali batandise bapulaning ogenda ebweru banga babakwatidde Nairobi kati babakwatidde Nairobi so Mukama abawa omukisa ate omulala kale takayimba nebazisala zotakoze eki maybe mwandibadde temuli kyemuli because nze bakwano bange benaleka e Bulaaya Mukama mpadde omukisa nti pasede yesinga ngisinga so esala za Katonda ziyagaana kirungi nnyo nti nomubanga muli bwe mwandibadde basama yes naye nga sigwe misa ekisemakula oba nga sigwe Geoffrey kuba n'ebizibu by'e Bulaaya bingi tukomawo ne tutandikira okuyimba ne ngenda okukomawo era misa kyeyanyamba balina ekivule eggaba nga banemeza baganya okuyingira ate awo nga sinafuka napukami nga pobasita nagamba ngoma yingira ngawana ekino tuba tuyimba samwe awo nga nfuse producer nnyo nnyo Bobby naŋŋamba nti baba yawiga ojja kufa nga tofuse sita kale olimba kati onoba abasajja bano babiri banemerako nnyo nendiwa ku mpewo era neyanza nnyo okubanga ate nange sola bajja mu history yange maybe nandibadde ndi just producer si mala manyi ba producer naye estimwe neyokuba ku stage noyimba Mukama kyakuwa kikulu nnyo nebaza nti nakopa nnyo mu bya business nti omusajja oyo misa kyatayogedde muntu wa business nnyo it's not all about singing kyokka oyimba kiba kinyuma nnyo okuyimba nga nebyoyimba at the end of the day obiraba era mu competition mwetutambulidde I think mwetujja okufiira ennungi nti bwe ndabanga misa kyakoze ekifo nange ngenda kikola mulo kakala tugenda twewola bwe tutyo kati ate Geoffrey tusooka okukola hotel ate kati naffe tupulani okuba nga tukola the same so muganda wange webale nnyo olunaku luno lugenda kuba lwakuyimba besikale nzijukiriza baganda bange nga ba Grenade abali mu kyasa kino nti you can sing a good song nga towemudde nilufuuka luyimba era nkwebaza muganda wange oluyimba olupya okubanga ate you know that's a trend you can because omuntu awemula obwemuzi abata ebyokola biganye omanyi nemala nzijamu empale wano kamera zonna zikyuka nezitunoza eno but that's cheap popularity Katonda akwadde ekisingako nkwebaza nti ate mu nnyimba zoyimbye tewali luyimba lwosobola mutabani okujjanga aluyimba n'omugirayo kibooko kuba wabayimbi wano nga after 10 years mutabani onamala oba muzukulu onajjanga ayimba oluyimba lwo ojjayo kibooko ntogezangako n'obugambo obusebo tukwagaliza omukolo guno omulungi era tukusuubira nti 10 ku 10 tujja kuba naawe Mukama